Nazi kuno bajjajjaffe baalugera nti Ssekabwake weeyoolera keeka kuluma enteega. Olugero luneeno lwambala era ne lutuuka famire y'omugenzi amanyikiddwa nga Sheikh Rashid Mohammed Wafula. Ono yali mutuuze wa Mbale District. Wenjogerera bino ng'ompuliriza yafuuka dda City oluvannyuma lw'okusummuusibwa gye buvuddeko awo. Sheikh Rashid Mohammed Wafula yatufaako dda yakkirira dda e Kaganga gye batambuliza emigongo nga obwatu. Ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi gwa Muzigo omwaka gwa 2015 oluvannyuma lw'okulumbibwa abajambula abatamanya ngambwa ne bamukomerera ebyasi mu kifuba. Ebyasi byamukubamu ebituli byali 5 beddu okusinziira ku famire ye bwe baatutegeeza. Bw'atyo n'afa. Sheikh Rashid Mohammed yali musajja w'amaanyi nnyo mu Eastern Uganda oba obuvanjuba bw'eggwanga lyattu Uganda, naddala mu ttundutundu erimanyikiddwa nga ery'Embale. Yali musajja mu Islam era Sheikh, era yali imaamu w'omuzikiti ogumanyikiddwa nga Bilal nga guno gusangibwa mu Mbale City. Ono omwami gwe nkuleetedde olwaleero omugenzi yaleka ebyobugagga nkuyanja omuli abaana abagatta omugatte gw'abaana 18 kw'ossa ne bannamwandu be bana nga wenjogerera bonna bakyatemya bukofu wabula ng'embeera gye balimu yakinyika ggobe anti ge bakaaba ge bakomba oluvannyuma lw'ebyobugagga kitaabo bye yabalekera okuli n'amasomero agamanyikiddwa nga aga Nakaloke Islamic Schools okuli primary ne secondary. Amasomero gano gennyini ogasanga mu ttundutundu eryo erya Nakaloke nga lino lisangibwa mu Bungoko North constituency nga bisangibwa mu Mbale City. Omugenzi nga tannaba kuzaawo yalina enteekateeka namutayiika okulaba ng'akola Nakaloke Islamic University wabula Namugereka Ddunda teyamuganya birooto bye kutuukirira ng'ayita mu batamanya ngamba yakuba ebyasi era nakkirira e Kaganga. Okumanya omwami ono yali w'amaanyi mu kuziika kwe kwaliko eyali aduumira poliisi eyaliko omukadde eyawummuzibwa amanyikiddwa nga General Kale Kayihura era yagendayo n'ategeeza abakungubazi nti mpaawo okuwannaanya abaali basse Sheikh baali bayekera aba ADF abafubutuka mu ggwanga lya Dr. Congo wabula famire n'eŋŋanda bo balina okuteebereza nti ayinza okuba yattibwa ab'eŋŋanda ze kw'ossa n'abaali bamuliraanye abaali bakaayanira ebyobugagga bye yali alina ate nga yali akula ku supiidi ey'ekika ekyawaggulu. Olw'okuba nti omugenzi agenda okukkirira e Kaganga yaleka abaana be nga bato nnyo ddala tebasobola kuddukanya maali ye kugenda mu maaso kw'ossa ne bannamwandu. Omugenzi yalina minywanyi gye nfanfe abaali bamutegeera ennyo okuli muzeeyi amanyikiddwa nga muzeeyi Isa Kaddugala, ono baali gubasaza mu kabo, okuli omukulu amanyikiddwa nga Isa Mululu, ono yaliko direkita era ye direkita w'amasomero gano, okuli omukulu amanyikiddwa nga Musa Obed era baneeno be batula kakiiko akaddukanya amasomero ganeeno. Kuliko n'omukulu amanyikiddwa nga Bosa Ramadhan ng'ono olugero lwe natandise nga nkugerera olwa Ssekabwake weeyoolera keeka kuluma enteega lumutuukirako bulambirira anti ono abasinga mu Mbale baali bamanyi nti naye mutabani wa Rashid Mohammed Wafula wabula ntayi ono mukoddomi we eyamuwa mwannyina okumuwasa wabula Nkuzeeyi Wafula yali ayagala nnyo abantu ate ne Bosa Ramadhan yali akyeyiya ng'omuvubuka yasalawo amuweerere n'amusembeza n'amufuula wa famire era agenda okumuleka akukkirira e Kaganga ng'alinga wa famire. Ono yasigala kakiiko akaddukanya essomero lireeno wabula afuuse enkonge, afuuse ekijinji ekirobera famire y'omugenzi okweyagalira mu byobugagga bye yabalekera. Wenjogerera kakano ng'ompuliriza abaana bakuze bategeera batuuse okulaba nga nabo basobola okuddukanya emaali kitaabwe gye yabalekera, naye balumiriza teri mulala abaliisiza kakanja nga mukulu amanyikiddwa nga Bosa Ramadhan ngono atuula kakiiko akaddukanya essomero ng'era alina n'emirimu gy'akwasaganya mu disitulikiti y'e Iganga ng'alina essomero gy'akola nga HM era abaana bamulumiriza nti ssaawa yonna mu mwaka ogwo gwe tugendamu ogwa 2015 ateekateeka kulekulira mirimu gy'eri e Iganga ajje atebenkere atandike okudduganya essomero lya Nakaloke Islamic bulambirira wabula famire
y'omugenzi ekyo ekiwakanya bagamba abaana bo bennyini be balina okwasaganya emirimu gy'essomero lyabwe kosa n'ebyobugagga kitaabwe bye yabalekera era bategeeza nti ono teyali mutabani wa mugenzi wabula yali mukoddomi we bukoddomi bwe era olw'omukwano omungi omugenzi gwe yamulaga yamusobozesa okusoma n'amalako grade 3 era n'afuna certificate mu education mu college emu esangibwa mu district y'e Busia era mu mwaka gwa 2009 ku 2010 awo omugenzi olw'okuba yali amwagala nnyo bo bagamba nga tannakyuka nga bwali kaakano yamuwa okuba bwanaddi master ow'essomero lineeno bo ne bakakozesanga akakisa okusobola okulaba nga beetiribooseza mu maali y'omugenzi abaana bategeeza essomero liri mu mbeera mbi amasomero geetaaga okutereeza abaana b'omugenzi tebasoma abamu nga famire ze zigezaako okulaba nga zikwasaganya kosa n'obuyisiraamu obwali bukkiririza mu mugenzi bwagezaako okuwa basaries abaana abamu basobole okulaba nga nabo basoma naye ng'omugenzi yalina amasomero bo kye basaba Bosa Ramadhan awanyuwaawo wakozeeko gumala atere anyuke alekere abaana nabo bakwasaganye ebintu bigende mu maaso ab'ekyalo beebuuza nti okusinziira Bosa Ramadhan bwe yali ne Muzeeyi Sheikh Rashid Muhammad enkyuka eno gye yakyuka yava kuki era bo beebuuza alina ebbanja omugenzi lye yaleka tamusasudde balisonde bamusasule okumanyanga afuuse enkonge abamu batuuse n'okulowooza nti oba ne mukobaane eryajjawo omugenzi okukkirira ekaganga oba yalimu kuba ebikolwa byakola bibeewuunyisa bajjajjaffe baalugera nti tosala gwakawala nga towuliriza gwakalenzi ngenda kusaba gwe munywanyi ekitundu ekyokubiri okirindirire okyesunga engambaga nga ngenda kuleetera Muzeeyi Bosa Ramadhan naye abeeko byatutegeeza wabula nga sinnaba kumukuwa mu kitundu ekyokubiri suubira amaloboozi ga Bosa Ramadhan ng'agezaako okunafuya abakulembeze ab'enjawulo abagezezangako okumutuukirira kosa ne famire eno okugijeregerera nga bwe batasobola kubiddukanya nyongera okwebaza gwe wenna afollowinga emboozi Facebook followinga YouTube subscribing emboozi endala ekitundu ekyokubiri ngenda kireeta ekyokusatu n'ekyokuna paka nga tugezezaako okulaba nga bannayuganda bakyusaamu mu mbeera gye beeyisa emaali z'omugenzi abaana bagezengako okweyagala nga bakitaabo bwe baali babateekeddeteekedde kkiriza Namugereka Ddunda akunkuumire ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Batumanyi fatumeritinga mwana ekifaananyi kya Bosa nalo ekifaananyi kya Sekamusa ekifaananyi ky'abaani omuntu ate okulumba omwana oyo RCC talina maanyi g'alina RCC alina etakiriri ekireka erya famire erya bamulekera sente za Rashid Wafa tezimukwatako ye ng'omuntu. Export TV to the world.